bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe tokkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama. Era nga tetumayina kikijja. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi, kubanga Mukama ayogedde. Bwatyo bwayogera Mukama, Katonda z'okwogera na bulamu bwo. Muganda wange, mukwano gwange, njagala okukwanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebale akukuumye era akulabiridde n'olwali okubanga tugenda okubaako ebigambo byetwogera okuyita mu kigambo kye. Manya Kimbugwe Yobu, omuweereza w'enjiri ya Mukama waffe Yesu. Naye neebaza Katonda kubanga mpadde omukisa olwaleero okubanga tugenda okubaako bye twogera oba bye tuyiga. Olwaleero nina ekyokuyiga kye njagala twogere oba tugabaneko ffenna. Kuyiga nkitumye omutwe ogugamba nti Yesu mukwano gwaffe. Yesu mukwano gwo, mukwano gwange. Yesu ono lwaki mukwano gwaffe? Ayina ensonga. Tuyina ensonga ey'amazima eyannamaddala lwaki tumuyita mukwano gwaffe. Era nga tetunnabagenda wala nja kusaba wombeeke tuweeyo okusaba tulyoke twogere ku mukwano gwaffe Yesu. Katusabe. Mukama kitaffe ataggwaawo weebale nnyo n'olwali bw'otuwadde omukisa okwogera ku kigambo kyo. Tusaba otubikkule ku magezi gaffe, tweyongere okukutegeera, otuluŋŋamye, kubanga tusabye tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yesu mukwano gwaffe. Waliwo ensonga lwaki ensi eraba Kristo nga mukwano gwayo. Lwaki? Lwa nsonga nti abantu mu nsi muno twagala okwagalibwa era tewali atayagala mwagala. Ku nsi kuno tewali muntu atayagala kumwagala. Ffenna tukyawa okutukyawa era tetwagala bantu batukyawa. Lwa nsonga eyo kwe tusinzira ntulaba Kristo nga mukwano gwaffe, kubanga mu bantu bonna abali ku nsi kuno tewali muntu yali afunye kwagala oba ageraageranyizibwako ng'akyasinze ku Kristo okwagala kwe. Olw'ensonga nti Adamu bw'amala okwonoona, bw'osoma mu Lubereberye essuula ey'okusatu, bw'amala okulya ku muti n'agobebwa okuva mu lusuku, ekibonerezo kyo kyali kisukkako n'okugobebwa obugobebwa. Yali wakufa emirembe n'emirembe nga tewali kyayinza kukola kulabika nti ayinza okulokoka. Naye Katonda ono yatonda omuntu nga wanjawulo ku bitonde ebirala, n'asalawo okulokola omuntu okuyita mu mwana w'ono Yesu Kristo. Yesu afuuka mukwano gwaffe kubanga naye wadde Katonda yakiraba n'akyagala, Kristo yakkiriza. Omanyi kintu kirala okusala amagezi n'okuwa ekirowoozo omuntu asobola okukikkiriza oba okukigaana. Kyandikoze bulungi Katonda kubanga yatukola bulungi okubanga ayina ekirowoozo ekyo ky'okujja okulabika nti nno atusonyiwa. Naye Kristo singa teyakkiriza kutwala mu bugoogu, kubeera ssaddaaka, okutwala ekifo kyaffe, amazima okwagala kwa Katonda era tekwandikoze makulu. Kristo afuuka mukwano gwaffe kubanga ye yafuukira ddala omutango oguweebwayo oba omusingo oba ssaddaaka afe mu kifo kyange, afe mu kifo kyo. Oli ku kiseera ekiyitibwa eky'okugezesebwa okulabika nti oyinza okutwala ekyo kye baakukwatira. Kyengamba kye kiriwa nti oli mu kiseera gw'okwesalirawo okutwala ekirabo kye baakuwa oba okukireka. Naye ng'ekirabo eky'obulamu okiyina okubeera omulamu emirembe n'emirembe, okufa kuleme kuddamu kukutawaanya n'okubonaabona. Oyo mukwano gwe yakikola, bamuyita Kristo Yesu, ye yajja ku nsi kuno n'abeerawo. Era bw'oba osomye mu kitabo ekiyitibwa ekyakubikkulirwa, omusajja ono ayitibwa Yokaana bw'atunuulira ensi n'agivaako n'atuuka mu ggulu mu kwolesebwa, alagibwa mu kiseera eky'okwolesebwa nga waliwo ekitabo ekyali kiteekeddwa mu maaso ge nti naye ne wabeerawo okukaaba okw'amaanyi eri ye, kubanga baayita abantu n'ebitonde byonna ebiri wansi ebisobola okujja okubeemula oba okubikkula ekitabo kino ne watalabika n'omu. Ng'ekitabo kino kyali kitegeeza ki? Kyali kitegeeza obulamu bw'omuntu okulabika nga bulokolebwa okuva mu kufa n'okuvunda. Naye nti mu ggulu ne ku nsi ne watalabikawo n'omu asobola kukikola.
era bw'oba osomye ku bikkulirwa omusajja ono ayitibwa Yokaana nti n'akaba n'amaziga n'akuba omulanga kubanga yalaba nga tewali ssuubi eri omuzzukulu wa Adamu eriyinza okumulokola kubanga ne bamalayika baali tebasobola. Njagala kusomera mu kitabo kino ekyakubikkulirwa nsome essuula eno ey'okutaano olunyiriri ntandikire ku lwokubiri owulire ekigambo kino Yokaana kye yalaba bwe kyamukaabya amaziga. Wagamba bwe wati 5:2 kubikkulirwa wagamba nti nendaba malayika ow'amaanyi ng'abuulira n'eddoboozi ddene nti ani asaanidde okwanjuluza ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo 7 olwokusatu nti ne wataba mu ggulu newankubadde ku nsi newankubadde wansi w'ensi eyayinza okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira. Wuliriza ebigambo bino, ne wataba waggulu mu ggulu Katonda si gyali, ne wataba wansi ku nsi kuno newankubadde wansi w'ensi eno mu mazzi eyasobola okutunuulira obutunuulizi ekitabo kino ekyali kisibiddwa n'obubonero 7. Olwokuna nange nenkaaba nnyo amaziga kubanga tewaalabika eyasaanira okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira. Olwokutaano olugamba nti omu ku bakadde n'aŋŋamba nti tokaaba, laba empologoma ow'omu kika kya Yuda ekikolo kya Dawudi yawangula okwanjuluza ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo 7. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Wano walaga nti mu bintu byonna ebiramu ebiri ku nsi kuno tewaalabika na kimu. Nga kiki kye kitegeeza nti obulamu obw'okununula omuntu oba omutango gwali gubuze. Naye ng'oggyeko n'ekyo n'okufa kwa Kristo kuno nga kumaze okubeerawo waaliwo ebintu ebyali bigenda okuddawo nga singa tewali maanyi ga Katonda na busobozi bwe abantu era abandibadde bakkiriza bandibadde bazikirira. Eddiini eno gy'olaba egenda yeeyongera okuggwamu ensa nga Sitaani agenda yeeyongera okuleeta ekizikiza okubikka ku bantu okwerabira Katonda, naye omukono gwa Katonda ne gubeerawo okuyita mu mirembe n'addamu ng'abembula naawe abaddu be abazaana be obubaka okusinziira mu kigambo kyo ne baddamu okuyigiriza obutuufu obukafiiri obutamaamira na kumalawo bantu ba Katonda. Ono Yesu Kristo ye yasobola wansi w'eggulu. Lwaki? Kubanga oyo ye yali yenkanankana n'ekigambo ekyali kigamba nti lw'oligulyako tolirema kufa. Ekigambo kya Katonda kizitwa okwenkana naye nga kitegeeza nti we kyatuulaawo Katonda yennyini ye yali asobola okutuulawo ne kibalansinga. Kye ŋŋamba kye kiruwa nti Yesu Kristo nga Katonda ye yali asobola okufa okw'emirembe n'emirembe n'alyoka abeera omumativu kubanga ye Katonda mwenkanya bw'agamba nti kino kye kiteekeddwa okukolebwa talyanguza ekyo kye kikolebwa. Kati Katonda yajjula ekisa n'okusaasira bw'aba yagamba nti lw'oligulyako tolirema kufa, ekyo kyali kiteekeddwa okuyimirirawo kubanga eryo lyali tteeka lye. Kyokka wadde kiri bwe kito ate yali ajjudde ekisa ng'ayagala okulokola omwonoonyi ono n'asalawo yaafe. Kyova olaba nga Zabbuli egamba nti ekisa n'amazima bitabaganye, ekisa n'okusaasira nti bitabaganye n'obutuukirivu oba ensonga ng'amateeka kye gabanja kikoleddwa so nga ate n'okunonola oyo eyali ateekeddwa okuzikira n'emirembe n'emirembe naye alokoleddwa. Kwegamba waliwo sayansi wano ow'obulokozi alaga nti Katonda yatuukiriza ebintu ebyo byonna. Kye yali abanja kyatuukirira mu mwana, omwana yakituukiriza, ffe ne tubeera nga tuli free nga tuyina eddembe. Era nga kitegeeza nti kaakati nze obutagenda mu ggulu nze neesalirawo Yobu okutuukayo obutatuukayo kubanga ate ekyo yakindekera ebisumuluzo nze in fact ye ali bweru nze nina ebisumuluzo ebiggulawo obwongo bwange okumukkiriza kye yankolera kye yakukolera. Kyava agamba nti okwagala kwe okutusukkiridde kwagenda wala kubanga buli kimu ekyetaagisa obulokozi okukukolerwa otuukeyo Yesu yakikola. Yesu bwe yajja ku nsi kuno yatuukiriza buli tteeka lyonna erirema abazzukulu ba Adamu. Kyova olaba mu Zabbuli eno essuula eya 40 ayogera
okuyita mu muddu we Dawudi ng'agamba nti nze nzijjidde mu muzingo okutuukiriza buli kimu era nsanyuka okukola ebyo by'oyagala. Yesu yekka ye yakikola, Dawudi byamulema kubanga jjukira yattako n'omusajja olw'okuba yamwendera mukazi we. Buli bw'ayogera mu Zabbuli eno essula ya 40 ngenda kusomera olw'omusanvu n'olw'omunaana owulire wagamba. Bino ebigambo byogera ku Yesu wadde Dawudi ye yabiwandiika. Bigamba bwe biti. Bigamba nti ndyoka njogera nti laba nzize mu muzingo ogw'ekitabo ekyampandikwako. Nsanyuka okukola by'oyagala ayi Katonda wange. Yesu yayogera nti nsanyuka okukola by'oyagala ayi Katonda wange. Weewaawo amateeka ago gali mu mutima gwange munda. Yesu agamba nti asanyuka okukola ebyo Katonda by'ayagala era ebyo byonna Yesu bye yakola. Kubanga Yesu bwe yali ku nsi kuno tayina tteeka na limu lye yamenya mu mubiri. Yali muntu nga nze nga ggwe, yali alumwa enjala, yali akoowa, yali alumwa nga ffe bwe tulumwa kaakano kubanga n'olunaku olumu ennaku yamuluma n'akaaba amaziga ng'akabira Abayisirayiri bikkiriza nga bagenda kuira. Olunaku lumu n'atuuka ku ntaana ya Lazaalo ng'okufa kufuuse ekizibu. Alaba abantu bwe bafa bazze okulokola naye nga tebamukkiriza n'akaaba amaziga. Ebyo byonna byamutuukako kubanga yalina omubiri. Naye wadde kyali bwe kito ebintu byonna ebitulema Yesu yabikola. Kyova olabanga bw'omala omukkiriza obutuukirivu bwonna bwe yatunga abukuwa Katonda n'akulabanga Kristo. Yesu ng'ajjudde ekisa bannaaye nga mukwano gwaffe n'atukolera obutuukirivu obwo butaliiko kubanja. Katonda kye yali abanja muzzukulu wa Adamu n'akitukolera era ye Adamu ow'okubiri. Bayibuli ekakasa nti kubanga yalina okwagala Katonda yakkiriza atuwe. Omanyi okwagala kugaba. Bannaaye abantu abagenda kufumbiriganwa obanga tebannaba kufumbiriganwa wabeerawo okwagalana. Lwakuba laba oluusi nga batuuka mu maka ne batandika okweyuza ne batandika okwevuma ne balaga nti kwegamba tebaagalana. Naye mu kusooka era n'okugaba oli ne bwe bamumusaba ekintu eky'ebbeeyi afuba nnyakiweeyo. Omuntu atalina kwagala tagaba. Era wano ekiraga nti Katonda yatwagala agamba nti yatuwa ekirabo ekisinga ebirabo byonna. Teyatuwa ssente. Abantu abamu tuyayaanira ssente. Ze neewuunya bannaaye. Abasumba b'omulembe guno tujajjatta nnyo ssente okusinga ebirala byonna. Tujajjatta nnyo okuwa ekitundu ky'ekkumi n'ekirabo. Si kibi. Ekyo kirungi naye Bayibuli egamba nti kyabagwanira bino okubikola na biri obutabirekangayo. Yes, zeetaagisa ssente okuzimba omulimu gwa Mukama. Naye ate abasumba abaliwo ensangi zino bazimbye guloofa n'okusinga abantu abali mu busuubuzi. Naye singa ssente ze zaali zinunula obulamu bw'omuntu, amazima gennyini Katonda yandibadde awaayo zaabu ne ffeeza Yesu n'atafa. Naye zaabu ne ffeeza omusajja ayitibwa Peetero agamba nti ffe tetwanunulibwa na zaabu na ffeeza. Pawulo agamba nti omusaayi gw'endiga si gwe gwatununula, Katonda yennyini omusaayi gwe. Kubanga yatwagala bw'ati bw'ayogera mu Yokaana essula eno ey'okusatu. Ngenda kusomera Olunyiriri 16 lunyiri luganzi nnyo lugamba ebigambo bino. Lugamba lutya? Lugamba bwe luti. Lugamba nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Aleme okubula nga kitegeeza nti omuntu yenna agenda okubula agenda kubula kubanga teyakkiriza mwana ono. Okukkiriza tebakugula nti kakati ngenda kugenda e Makka ne Madiina gye mbangula okukkiriza. Tekiŋŋwanira kugenda Misiri, tekiŋŋwanira kugenda Yerusaalemi. Omuntu yenna asobola okubeera n'okukkiriza ne bw'abeera mwavu lunkupe nga talina kyawa. Singa sikiri bwe kiti abaavu bonna tebandigenzeeyo. Okukkiriza tekugamba nti omuntu bw'agaggawala kukkiriza n'abagagga basobola okutuuka mu ggulu. Kyabagamba nti amukkiriza yenna abeere n'obulamu obutaggwaawo kubanga Katonda yatuwa ekirabo ekisinga ebirabo. Wandirowoozeza nti ebintu ebirala byandibadde bituganyula bye tuyayaanira nnyo. Bana effeeza tezisobola kukola. Ne bw'oba oyina kinkubuulire oli ne bw'akuwa essingo olina omuze gw'okuggwaako. W'onaagenda mu kitundu bw'ova wano e Kampala n'oddayo e Masaka oba ogenza Arua ojja kusanga yeyo abakazi osanga omuze nga gwakulinda eyo ogenda. In fact ogenda okutuula ku ntebe osanga gwe weeguli gw'otuula.
tewali maanyi gasobola kujjawo kibi mu musaayi gw'omuntu okujjako Kristo yekka. Kyeva nkugamba singa byali bya ssente, singa byali kutunda ttaka, singa byali kugamba nti bulungi bwa muntu byakoze bye biyamba omuntu, ebyo twandibikoze. Naye ekisinga amaanyi kyeŋŋamba ekibi kisingako ku bino ebyo tulaba Katonda yekka mwana we gwe yatuwa okutufiirira gwe yasobola okujjawo ekibi kino. Kyavaga nti yatuwa ekirabo ekisinga ebirabo atamukkiriza aba akoze ensobi. Era njagala okukakasa okwagala kwa Katonda ate tetandise naffe ffekka Abakristaayo. Abantu ab'omulembe guno abamu abasoma buli balowooza nti Katonda ayagadde nnyo omulembe guno nti mu ndagaano enkadde yali mubi nnyo, Katonda yali wakubonyaabonya, yali wakutta bantu, yali mukambwe nnyo. Naye ssebo okwagala kwe tulaba kaakano tekitegeeza nti omulembe egyasooka tekwaliyo. Nedda. Omusajja ayitibwa Yeremiya essula eno ey'amakumi olunyiro olwokusatu ayogera ku kwagala kwa Katonda, ayogera ebigambo bino. Yeremiya yaliwo mu ndagaano nkadde nga Yesu tannaba kujja. Yagamba ebigambo bino. Ate nga naffe bitukwatako agamba nti Mukama yandabikira dda ng'ayogera nti weewaawo nkwagadde n'okwagala okutaggwaawo. Kyenvudde nkuwalula n'ekisa. Kanduddemu oluwulire. Mukama yandabikira dda ng'ayogera nti weewaawo nkwagadde n'okwagala okutaliggwaawo. Bayibuli ekakasa naye si ye yekka Isirayiri yamwagala, naye si ye yekka naawe yakwagala, kyava akuwalula n'ekisa. Era Bayibuli egamba nti okwagala kwa Kristo kutuwaliriza, okwagala kwe kutusikiriza. Abantu bangi abafuze ensi eno, abasajja abafuzi ab'enkanu, bannantamigwa, baalumira mwoyo nga bafugisa abantu okutya n'obusungu n'obukambwe. Abasajja bakabaka wano baafuganga abantu era ssebo ne babeera n'amannya ag'abatuumwanga. Nantasongwa mulunwe, kabaka nantamigwa, kabaka kwegamba, kabaka aliawo kwegamba nga bw'ayogera toyinza kuddamu. N'abalala mu buwangwa obulala ng'abasajja abannankole n'abannalwanda bakabaka baabwe nga bw'aba alina wayagala okuteeka effumu wateekeddwa okubeerawo omuntu eyateekangawo ekigere ng'effumu lye tebalifumita mu ttaka, balifumita mu kigere. Bakabaka nga balina obukambwe bwenkanidde baawo bwe butyo. Era bangi abaafa nga babatta babaziike ne bakabaka, kubanga kabaka tateekeddwa kubeera ye yekka, bamuziika n'abakazi abalamu 5-6 mu buwangwa bwabwe. Abantu ne babatya. Naye ono ye musajja eyajja ku nsi kuno n'asikiriza abantu okumukkiriza nga talwanye na kitala, nga talina magye kwegamba gali awo amatendeka agagenda okubeera nga gamulwanirira. Naye ekisa ekyali mu musajja ono, omusajja Peetero ayogera ebigambo bino. Omusajja Yokaana agamba nti ffe twalaba ekisa ekitiirika n'amazima mu musajja ono. Era okwagala okwo gye tukoma okumusembera tukulaba ne kutuwaliriza okukola kyayagala. Kyava agamba nti okwagala kwa Kristo kutuwaliriza. Mukwano gwaffe ono Yesu bwe tumala okumukkiriza atuwa n'amaanyi okuleka ebibi, kubanga ye yatufiiririra, kubanga ebintu byonna byamukolebwako olw'okuba nti yali atwagala. Omusajja ono ayitibwa Isaaya era mu ndagaano enkadde amwogerako mu ssula eno eya 5:5. Njagala kusomera olunyiriri luno oluwulire olw'okumeka, njagala kusooka kusomera olunyiriri olw'omusanvu obule bwe wagamba. Wagamba ebigambo bino. Wagamba nti mubi 5:5 Isaaya olw'omusanvu. Wagamba ebigambo bino. Wagamba nti omubi aleke ekkubo lye, n'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye, era akomewo eri Mukama, naye anaamusaasira adde eri Katonda waffe, kubanga anaasonyiwira ddala nnyo oba ennyo. Olw'okwagala kwa Kristo kuno okutuwaliriza, Isaaya agamba nti omubi aleke ebibi bye akomewo eri Katonda, Katonda nga bwe yamwagala ne bw'aba n'ekibi kitya.
Isaya agamba nti ne bwe kinaabanga kiringa kwe gakiringa musaayi agenda kitukuza. Agamba nti ne bwe kinaaba kitwakava ennyo nga bendera kigenda kubeera kyeru okusinga n'omuzira. Olw'okwagala okwo tewali kibi kyonna kyensobola kukola ne ngenda mu maaso ga Katonda ne neenenya n'atansonyiwa. Olina ekibi ky'owulira mu mutima nga kirizibu nnyo. Olina abantu be wali okusobezzaako ng'otya n'okubatunuulira ng'owulira tosobola nagenda kusaba bakusonyiwe. Bayibuli egamba nti genda weenenye mu maaso ga Katonda ajja kukusonyiwa kubanga oyo ye mukwano gwasinga emikwano gyonna wansi w'eggulu. Mukama agamba nti oyo ye yekka asobola okusonyiwa ebibi byaffe. Era ono Isaaya amwogerako mu ssuula 45 olunyiriri luno olwa 22 agamba ebigambo bino. Isaaya 45:22 agamba nti mutunuulire nze mulokoke mmwe enkomero zonna ez'ensi kubanga nze Katonda so tewali mulala. Mutunuulire nze mulokoke mmwe mwenna okutuuka ku nkomero z'ensi zonna kubanga siwali mulala, nze nzekka nze nsobola okubalokola kubanga mu nze mwe muli obulokozi. Oyo ye Yesu Kristo yennyini. Sebo maama twagenda wa musumba talina maanyi. Kyeŋŋamba tokkiririza mwoyo. Abantu abamu tukkiririza mu basumba okusinga ne Katonda. Tukkiriza baami baffe mu bakyala baffe mu baana baffe okusinga ne Katonda. Yesu agamba nti ayagala ennyo omwana oba taata oba maama okumusinga tamusaanira kubanga oyo tasobola kukulokola. Katonda yekka yasobola okukulokola mu nsi eno. Era Katonda ye yatabaganya oba Yesu yatabaganya ensi n'eggulu. Yesu ye yatabaganya ensi eno eyayonoona ne Katonda kitaffe. Kugamba ne wabeerawo olujegero olwo. Bw'agamba nti mutunuulire nze mulokoke kyategeeza nti ye Yesu lwe lujegere. Bw'oba osomye eri mu kitabo kya Lubereberye ogera kulaba omusajja ayitibwa Yakobo mu ssuula ya 28 ng'ayina adduka muganda we Esawu agende wa kojja we Labani n'atuuka we yatuuka ne yeebaka mu ddungu nti naye aba yeebase n'aloota olujegero oba n'aloota eddaala bamalayika nga bambukirako bwe bati nga bakoze eddaala bambuka bakkirira nti naye nga Yakobo ali wansi naye nga waggulu waliyo Katonda. Bayibuli egamba nti Katonda n'agamba nti ekifo kyeweebaseemu kitukuvu bwe yamala okuzuukuka oba bwe yali mu kirooto n'alyoka agamba nti ngenda kumusinza Katonda ono andaze ekirooto kino. Eddaala erigatta ensi oba eddaala erigatta bazzukulu ba Yakobo ne Katonda eddaala eryo bamalayikira kwe bakkiranga si mulala ye Yesu Kristo. Kyava agamba nti mutunule mulokoke mmwe enkomero z'ensi. Era oyo Bayibuli gwegamba nti ye mutabaganya w'ensi n'eggulu. Pawulo gwayogerako mu kitabo kino eky'Abakolinsi ekyokubiri. Njagala kusomera eno essuula ey'okutaano owulire onyiriro 19 bwe lugamba kw'ono omutabaganya w'ensi n'eggulu. Abantu abamu mulowooleza mu bafuzi, abamu mulowooza nti Paapa, abalala nti Mariyamu, abalala nti Nabbi Muhammadi, abalala nti Yozefu, abalala nti simanya Mariyamu n'abalala. Abo bonna tebasobola kutabaganya muntu na ggulu. In fact eyo nkola ya Setaani okuddira amaaso n'ogajja ku Katonda n'ogajja ku Yesu Kristo otandika okulaba Mariyamu. Nze neewuunya abakristaayo oba abakristo amazima gennyini ebirowoozo essaala zaabwe zijjuddemu Mariyamu, zijjuddemu batuukirivu ba Peetero, zijjuddemu bapasita Nsabira kino. Abo tebasobola kutabaganya nsi na ggulu. Atabaganya ensi n'eggulu wuno kakusomere mu kitabo kino eky'Abakolinsi essuula ey'okubiri. Amini Bakolinsi eky'okubiri essuula ey'okutaano. Ngenda kusomera onyiriro 19 lugamba ebigambo bino. Lugamba nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini nga tababalira byonoono byabwe era nga yatuteresa ffe ekigambo ekyokutabaganya. Oluwulire olunye bwe lugamba kalukuddiremu oluwulire. Lugamba nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini nga tababalira byonoono byabwe era nga yateresa ffe ekigambo ekyokutabaganya. Pawulo agamba nti Katonda yetabaganya n'ensi okuyita mu mwana lwe lujegere luli.
kyokka n'amaliriza ng'atugamba nti naffe abamaze okukitegeera ayagala tutabaganya abantu ne Katonda okuyita mu Kristo. Kyagamba kye kiriwa nti tubayite. Kati omulimu gwandimu gwa kutabaganya kubanga bwe njogera naawe n'otegeera ekyo weeyongera okwegatta ku Kristo n'akutabaganya ne Katonda kitaffe. Nga kyagamba nti omubuulizi w'enjiri kye nandibadde nkola so si kuyimirirawo Kristo ne muteeka ebbali wabula mba nkutegeeza ekyo Kristo kye yakola mu bulamu bwo nti ye mukwano gwasinga emikwano gyonna. Omuntu yenna ayina Kristo abeera n'okwagala. Omuntu yenna amanyi Kristo tasobola kubeera n'amaka gamukyankalanya kubanga abeera n'ekisa abeera n'okusaasira. Nga tumaliriza njagala okukakasa nti waliwo ekintu kimu omusango guguno gwe njagala okusomera singa olemererwa okukola ekyo ekyokukkiriza Katonda waliwo bubonerezo kubanga tewali kintu kirala kiba kisigaddeyo. Mu kitabo kino ekya Yokaana essula ey'okusatu n'eyokusatu kumala 19 wagamba ebigambo bino. Wagamba nti kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango naye ensi erokokere ku ye. Amukkiriza tegumusinga atamukkiriza gumaze okumusinga kubanga takkiriza linnya lya mwana eyazaalibwa omu yekka owa Katonda. Guno gwe musango kubanga omusana guzze mu nsi abantu ne baagala ekizikizo okusinga omusana kubanga ebikolwa byabwe byali bibi. Mukama akuwa omukisa. Agamba nti guno gwe musango kubanga yasindika omwana we tumukkirize ne bwe tutamukkiriza ekyo kye kigenda okunsaliza omusango. Singa mukkiriza ebyange biteredde. Yesu ye mukwano gwange. Nsaba Mukama akuwa omukisa omukkiriza oyo abeere mukwano gwo. Yiga ekigambo kye okkirize kye kigamba bw'anaakomawo amazima gennyini togenda kusigala ku nsi eno ogenda kubeera naye emirembe n'emirembe. Njagala kusaba wombeke tuweeyo okusaba olw'ekyokuyiga kino katukisabe. Mukama Katonda kitaffe ayinza byonna ataggwaawo n'olwali tweyanziza nnyo tweyanzeege bw'otuwadde omukisa okuyiga nti Yesu Kristo ye mukwano gwaffe asinga emikwano gyonna. Tusaba otuwaye amagezi okumukkiriza. Tusaba otuwa amaanyi Katonda ffe okutambula nga bw'agamba. Era otunaazeeko ebibi byaffe bw'onaakoma tubeere naawe otwale mu ggulu tubeere naawe emirembe gyonna. Tusabe nga twegayo okutya mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.